Akwatiddwa ye musawo w'ekinnansi ayitibwa Godfrey Luyombya ne banne abalala 9 nga bano basangiddwa n'ebintu omuli enviiri, amagumba agateeberezebwa okubeera ag'abantu, enjala era nga bibadde biwandiikiddwako n'amannya ag'enjawulo. Obuwanga n'amagumba agamu bizuuliddwa mu masabo agasangiddwa mu kifo kino ate ebirala ne bizuulibwa mu kaabuyonjo nga muno musangiddwamu n'empale z'abakyala. You need what? Get the other end of the rope. Abakwate batwaliddwa ku kitebe kya poliisi ey'Emityana okwongera okunoonyerezebwako. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'Emityana Yahaya Kakooza asabye abantu okukomya omuze gw'okweraguza kyagambye nti kyekiviirako n'abamu okubattira mu masabo. Kibi nnyo nti ekintu ekyo kikolebwa mu bitundu nga bino. Twali tumaze akaseera nga information tugifunye ne tugenda nga tugikakasa bulungi nnyo kubanga kati enkola eriwo nti tukola operations eziri intelligence led. So tuuse mu kaseera kali kennyini kwe kujja okukola ekintu kino. Nkubiriza abantu teriyo maanyi ga njawulo agatuusa kussa munno, agatuusa kussa mwana wa munno, ensi kukola. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Wamala Nobert Ochom akasizza okukwatibwa kwa bano era n'asaba abaabulibwako abaabwe okugenda Emityana batwalibwe ewandegeya mu kkeberero lya gavumenti bagibweko omusaayi osanga mu magumba gano agazuuliddwa kwandibeerako abantu baabwe. Twazuddeyo obuwanga bonna, ekyo kitegeeza nti bantu bana n'ebintu ebirala bingi. Twagala okusaba omuntu yenna abuliddwa omuntu we nga omuntu yabula nga tokyamulaba, jangu ku poliisi Emityana tusobole okutwala ku ewandegeya ku government laboratory. Singa bazuula nti amagumba gano g'abantu bakole DNA tulabe oba omuntu oyo wuwo. Farida Nakayiza ne Amina Namuleme, BBS Terefayina ageesigika.